Bamufana batwana atera mwasibye mutya platform yake okuba kuli extended yango olunaku olwaleero twalidde ba TikTok abakifa bakula yango olunaku olwaleero tuli ne Swipe Light UG nga ate tuli ne Wizard olunaku olwaleero mu studio yaffe yango olunaku olwaleero omulama gwe tugenda okutambulira ku mulowooza lwaki abaana bafeeringa okujja ku byeyo bafeeringa awo ne batabeera successful ate n'osanga omwana ng'akikubidde eddala ate nga yakifunyemu ate n'osanga ogendayo ekyo kyamulema ngazze Uganda ali ku zero nga talina wadde n'akantu n'akamu yesu olunaku olwaleero tulinawo bagenda tugakubaganya mu birowoozo tumanye ki ensonga abaana ekibaviirako okufeeringa n'akomawo nga talina kyalina wadde nga talina kyalina wadde tusanyuse okubalaba olunaku olwaleero ku midiya yaffe ku direct image olunaku olwaleero tusanyuse okulaba nga tusaba tusooke buli omu yeyanjuleko then tutandike omulamwa gwaffe wa programu amanya kozesa social media Wizard of Love naye nga sobola okumpita Elvis Treasure amaanyi tukuba nnyo nsanyusa nnyo okubeera ku mutimbagano gwammwe nkola wamu ne Swift Tours and Travel erinnya Wizard eyo munnange ndowooza tegenderere naye erinnya Wizard kiraba kukino wagamba kino kanetuma Wizard erisinga okukikola ku TikTok n'okipabakula like mu bintu by'omukwano nezuula nga ndi kagujje Nyimula TikTok abannange mumenya emitima batati bakadama temubakola oba gwe togwanire bakadama naliyokko naye tuveeyo bakadama tubaleke aleka twewulyeko ku munnaffe yeeganye alright amanya n'eddoboozi nze omuzirango Swaibulowa era abengo bambi temutunuulira nnyo temundya munjagala ennyangu ku social media nkozesa Swipe Lights UG ndi happy nnyo okuba nti mutuseeko ku mutimbagano gwa DX3 media tebaani nazamu beewulindeko omwana aleegweze yeebuuza nti babalaba ku TikTok nolaba ono omwami alina obuntu bwakola olabira ddala akifabbakulira ddala naye olunaku olwaleero tumuyina kati yenna bafanizi ba Wizard ne fanizi wa Swipe Lights naye simanyi lwaki erinnya ateekako kalayiti oba layiti yenga nnyo simanyi naye tutambulira awo nga olunaku olwaleero tugenda tutambulira ku mulamwa mumulowooza lwaki abaana abasinga bazze ku byeyo tubalabyeko ate abasinga balemereddwa naye abakifunyemu batono naye luli abaana bajjanga ku kyeyo ng'afuna tulabye like ffe twakulira ogenderawo omuntu avudde ku kyeyo ng'akikoledde ddala naye generation yaffe eno oba ebiseera bino abaana baddayo nga basinga balemereddwa mumulowooza lwaki me I think first and foremost olaba n'obanga onookola ekintu nze ndowooza I have to be with what they call manifesto or plan nti olaba ne bw'osaba Katonda n'omugamba Katonda nsaba ompe ssente enkya asobola okukola ssente n'azikuwa but nga tolina plan eri era bw'azikuwa zijja kukuyita mu ngalo zigende balabe nti talina ssente naye talina meaning nti omuntu yaba talina plan Mukama, before you go to Musalo or to church, to mosque, to ask God in the form of percent, you know, in a plan already, nti sente wezijangina kukola A, B, C, D. Into wezijja tudde mu kukola gafula. That's why bana bajja. First and foremost, tebeebuuzaako. You know, takola research amala. Ate batukaano then they wiseke. Omugamba kola nakola B. Ukitegera najja n'okuba alabye oli yekuza kufaanyi ssente ayedde nayagala abukire gy'obukidde onazimu akamulamba gwe wakajja mwezi gumu yagobenga mwenkanankana munaku lumu tekisoboka toyinza sima yero wano kasooyi omukungula enkya avunda ajaminatinge omukoole omunoge omwanikeko paka jana tukira okuliibwa mutegera bulungi ne bano abaana tujja ono nga tumanyi nti bwendabye Treasure ayina kino atuuse gyatuuse nange sobola okutuuka gyali mangu ago
But all in all, my first point is butabana manifesto. We are planning to kola research or planning nti ngana tuuka kwero kino nakwefuula mugezi nnyo nti you know more. Many naganyo His Excellency Bobi Wine mwagala nnyo nti yayimba bwemwogera kumpira essanyu nga deyongera munda muzi simulina bwemwagala nnyo ganamwagala abamu ku balwanizi b'eddembe. Okay, our power, but my point is bw'obanga tomanyi yagamba bano omuntu oba tomanyi kkiriza nti tomanyi akuyigiriza afune obwangu oyo amanyi bw'amanya mbu simanyi abeera mwizi mumuyigirize ate amanyi byefuula mbu tamanyi you know. So all in all singa bw'otuuka mu oba yona gy'oba ogenze bit kata bit weya n'ogoberera principles mu kintu ekyo oba ojja tutuuka gy'olaga ojja kuba okola nange enkola tufuna bakiriina tufuna sente ezezimu nga gwe ozifuna you spend it extravagant, you know, as in tomanyi lwaki tolina zeal lwaki wajja okukola. If you have the demand of why you came to work ojja kuddayo sente ozirage. And one thing I think lwaki omuntu asobola okuddayo nga mwavu nti nja kukola wano treasure ali waka nga sente zenkola zonna nziwa treasure tuwanye sente abantu bewaka nti nga bukoze omusaala olowooza nnyo kubewaka yet we are the engine twetaaga amafuta gwe engine okitegeera nti bw'otabeera fine tojja kusobola kukola. Tolaba ekintu ekirala abaana bajja kubeeyo kuno lwakuba yawulira gundi yali nnyonyi. Najja nga ku Luswayiri bw'ayogedde ng'omwana talina plan yazze lwakubanga alaba abantu balinnye ennyonyi. Gundi yali nnyo ennyonyi nawulidde gundi yali nnyo ennyonyi n'atuuka wano nga tamanyi naki kimuleese. Kitegeera. So bw'atuuka wano kati ekyo tukiteeke wali nti aba tazze na plan. Mubaamu omulala yeesazze ne plan naye n'agayaala okukola. Bakiyita being at the comfort zone. Ne bamugamba waliwo omulimu gwa kiriina n'aganze sikola mulimu gwa kiriina. Nga waliwo omulimu gwako n'aganze gwe sigukola njagala mulimu gwa kutandikira mu ssente bweziti. Naye nga bw'oba onaayagala okutuuka waggulu togenda kwambuka bwambuzi. Omanyi ffenna tulina ebirooto, tulina dreams, twagala okubeerako obulungi. Naye twerabira ekintu kimu, the process gye tulina okuyitamu okutuuka we twagala. Okitegeera. So twagala okuvuga emmotoka, twagala okuzimba, twagala okubeerako obulungi. Naye twerabira nti tulina okuyita mu process eno okutuuka wali. Kati buli bw'ogayaalirira mu process togenda kutuuka gy'oyagala. So ensonga lwaki abaana batuuka wano oli n'agayaala oli n'anyooma emirimu. Bamugamba agenda mu kimoti. Agenda okugamba nti nina okukola kaŋŋume ngende nkole nga it's too late. Nga bize edduse. Ate n'ekirala tulowooza tulina obudde. Yes, obudde weebuli naye ate era tebuliiwo. So omukisa bwe guba guzze opportunity bw'ebezze use it. Bw'oba ofunye omukisa n'olinnya ku nnyonyi. Dubai is a land of opportunities. Bw'oba nga omanyi ky'oyagala ate nga like olina target. So bw'otuuka wano ng'ofunye omukisa ogulinnya ennyonyi n'ojja mu Dubai. Totuula tonyooma ekizze ky'oba osookerako ekirungi kiri mu maaso. Ate abaana baseera ddala abaana abagwala n'abalenzi tubalabyeko n'agamba nze omulimu gw'olukumi sirukolo ddagala gwa 2,500 bansubire kibaviiriddeko ddala obbazza nnyo wansi naye mukwano ali eyo ne bano beweegomba nga neegomba Swahili neegomba Begandi nabo batandikira wansi mukwano tuuka obbalabako wano wa we bali nawe tandika mpola enkya tomanya manya mukisa gukusanga naye weetegese. Yes, mukwano muwuuza abaana kiba ki mu kiyumba abaana basafaringa ddo bajja tebamanyi naye omulowooza lwaki abaana bali mu biyumba eyo babonaabona nnyo ddala kala yaffe eno abaddugavu. Bw'ogamba kala yaffe abaddugavu simanyi lwaki tesimanyi kya kala but beat muddugavu also muddugavu first and foremost kuba mukisa omanyi buli kimu kirina omukisa
No. You have to be to play bana etowasinyo katonda nti there's a sage bagamba nti blessings come to those who to receive them. Mukisa gujiro oyo omwetegefu of receiving. If the blessings pass over the road toliyo tekujja kusanga. Understand? And it passed once, then it takes time. Okwera mu kiyumba abaana ne suffering. Kiri kitugamba nti olina okumanya ekyakuleeta. Bana abantu bayige manya nti tuse ndi mukozi nina kuba nga mpulira mukama wange. Tuva ku mawanga, even our home gye tuva mu nsi zaffe eriyo still ba boss nga balina abakozi mu mawanga gaabwe nga babayisanga baana bawaka usanga atoli still nga ayisibanga mukozi nga n'okulya ali after oba ebisigaddewo nabo gye bali waffe yesuwa bubi kati kuba mukisa nti osabye n'omukisa n'okumanya ki ekyakuleeta okukola n'omanya nti boss wange ngenda kuba andaze omulimu bana abantu for example foreigners abamu bakuwa ne timetable okitegeera n'omanya nti ku Monday to Saturday or to week nkola ABCD daily but omwana n'agayala nawoza nti ali waabwe atuuse olw'okuba biki omukozi emmotoka okuba like okusula mu garage tofuka motoka tegera bulungi okubanga abikubaka mujazi okola bakogadde tofuka ate mwana waawo like olina okumanya kajja bonna kukemanya nga tusoose ne tussa wali kyetugamba fena nti ayinza okuba ababoosi be babi yafuna ekiyumba ekibi nga bamuyisa bubi ekyo tusooke tukiteeka ebbali tukitwale nti bad luck because tulina good luck and bad luck nga tukitadde ebbali so ebimu ku bireetera abaana okubonaabona mu biyumba omanyi balina groups kati agenda munne agamba oli namwanze bosi wange tamboggolera bwangamba nga sagala gikola nga ŋŋaana talina kyankola kati ono n'alowooza nti bosi wooli yeewuwe kati bwakakajjala bw'atyo ne bosi n'agamba yeyagala kuneefuulirako wakabi naye n'atandika okumucunya kitegeera so byebyo ebimu ebireetera abaana okuba nga ali eyo nga abonaabona mu kiyumba ekyo kyetugambye nekimukomekerera nga zeeyo ewaka nga talina kyakola abamu nga yajja buzera kinyumu naye nga si mukozi natuuka mu kiyumba emirimu ne gimusukkako yava eka tamanyi kukola okimanyi nti eriyo omwana njo okukola nga akuze mwana waabo beeri tamanyi boza batya kino boza batya ebintu kati natuuka nagamba babonyabonya emirimu mingi tasobola kwetuma kumbe ye atasobola kati omuntu nga tomanyi nti omuwala akeera ku makya n'anaabako mutuntu n'ekiro tumanyi nti banna ebintu gwe walya nga n'olekaawo nti omwana omuwala tebakuzuukusa olina okwezuukusa so yes naye tuddeko okusaidiza aba agenti abasinga bafeze ku baana ne bajjana ate nga abaana abamu bayise mu mikono egyo ne bafeiringa ate ne badda ewaka nga tebalina kye bakolaki tebafunye kubanga leero mu Dubai wano abaana bangi bazze ewaka ate nga ku 100 tugambe 50% be bazzeeyo nga baliko bulungi ate ne 50% ne baddayo nga tebalina kye bakolaki kye balina mumulowooza ba agenti abo kintu kye bakola kirungi oba ate bw'otwala sente z'omuntu tekiba kirungi si kirungi abantu abo nabo onengeremu bali mu kweyala kuba beeyi ya bubi kiringa mubbi nga nti ababba basala ensawo bayinza ndi muntu nnyo w'ennyimba njagala nnyo music munansonyiwa to let the things mu music era ntumirako n'abantu abali eyo abankuba mu conversation ngi bagaba biki sifudde eyo but omuyimbi omuyimba n'agamba nti si kibi abantu okukuba but akabi ke bakola nti bakubisa nnyo ebigambo my point kuba agent eri nti yes nabo bali mu kweyiya naye bakubawo nnyo tuyinza kukulimba muno n'omugamba nti agenda kukukolera kakadde kamu nawe omujja kakadomu omulimu
ekyo nno kale nti akugyeko akakadde naye omulimu ogufunye naye akatutte n'omulimu tofunye singa omuntu omuseera n'omuggyako ssente ze naye nga omukoledde ekyo kyayagala era agamba omusajja yanseera naye era kale nafuna kitegeera naye mubaseera naye ate ne mutakola ki ne mutabawo ekyo kye baba bazze kufuna ariko ky'abaana abalenzi kiri wasinga omwana agent amujja e Uganda nga ogenda kola obwa security guard ogenda kola obwa security oba ogenda genda mu like ogenda driving ogenda kufuuka driver abajjako miliyoni nga 8 omwana n'atukaana nga n'omulimu tekola ki eguliwe ku kisaawe ne babaleka abaana basuza ku airport bangi bayitawo like ebiseera ebisinga agent bano kye bakola kwe kubeera nti babasukana nebeera smart ne bagenda ebiseera ebisinga ku music company kati bajja mu office ng'eno n'abagenda agamba mwagala abakozi namugamba nti yes nadde eno ye n'agamba mulimu weeguli sometimes company is bouncing like ziba ne kye bayita contract nga beetaaga ayika abaana nga 50 nateeka nga bagala 50 nemujja 10 taye bagamba nno basebe batu 50 babantu 2 nomujja mwenna yenna nabaleeta netukaa company egadde oba closing they no longer recruiting naye nga mwali bangi understand n'abakumira awo obuzoboera tebogera mazima omuntu mugambe ekituufu badde bagala bantu 20 maze 5 naye enamba eweddeyo but if you can kugumiikirizaamuko we can still get another opportunity somewhere somehow from another company abasinga baba tebaagala kwetika buvunaanyizibwa obwo kati bw'alaba nga kampuni eri eggaddewo wano tebannafuna mu kifo ky'okwetika obuvunaanyizibwa at least kambayiiza ekirala adduka buddusi naye naffe tulimuko obutaala tetwetegereza nnyo leka naffe twevumemuko kituufu omanyi esenti ebintu ebibeerayo si ebisinga okubeera ebyebbeeyi kitya kyogere mu luzungu simanyi luzungu ebintu ebyobwereere expensive things are the cheapest cheaper things are the most expensive things nti for example njageza kwene ngato y'omubedde wizard ngatte eyo esobola okuba nga tugeze ya 3 tugeze kale ya mwana asoma 3 gasemu ngatto muduka eddala nga ya 1 kangambi ya 2 nze nengula eyo 3 gonogula eyo 2 ozani hana saving a cent gwe 2 o saving a cent right but ogenda kugula mirundi emeka 3 kwezi ejja kuba eyulika third term of the day ojja kukozesa emitwalo 6 egenda okuba tamu wali ekikuterumu kyoza muno kya layisi kiba kya bbeeyi nnyo so ebiseera ebisinga njagala tugeraganya nti tufu bangambi guno omulimu ngenda kufuna sente bweziti naye ddala guyinza kubanga input wa meka twetegereze and let us make enough research before omuntu tomutya mubuuze ekintu kigenda beera kitya if this happen what is next kwane agent ne muntu nga government agent ongamba naye what if ze tekawo tekaimera nti wegaana kyekiddako because it's your money kati you have a right to ask anything alieno kubanga alieno aba alabuseemuko kati mwe mulisizi omwana ali e Uganda y'anaamanya bakyayeebuuza kakati golowooza aliwa nabalabuse nnyo kiki ekyawulwa wano kyenyinza ogamba omwana ali e Uganda akontakitinga nze nja kuba nkola ki muwa full details yes by the way abaana bali mu mikwano omanyi abaana basinga gyeri abaana bava mu byalo abava ejjinja abava eyo ekyaddonde eyo kale munda eyo masaka yespain nalukolongo sokotyo nakongo si mukyalo nakongo waniwani nakongo tali mu Kampala nkugamba nakongo ali Kampala tali mukyalo Masaka kyemmanya oyo omwana ali eyo mu famire oba mu mikwano gyonna tekiyinza kukolako omuntu ali ku kyeyo kyemmanyi ba mikwano before nga tonnajja yagagenda Dubai kata sooka onoonyereze
ngenda kutuukira kino naye muntu mukasiza ono muntu w'amazima kubanga n'oyo gogenda obubuuzaako alina mwe yayita yayinza okutuusa ku muntu omutuufu kubanga mikwano abafere bangi ba agenti beeyongedde okubeera abangi naye beerako eyafuulu ng'ojja enowa nawe oleme kufiira oddeyo nga tolina kantu omanyi oddayo Uganda nga tolina kantu abantu boogera nesitressi ziyinza okuttira mu nnyumba natera boogezi bo weebali kuba bali wera bajja mbeerawo tolina kyosobola bakolera namulowooza lwaki kiviiridde ki ku baana abasinga muno mu Dubai ddala abaana abawala abaana abawala tebakyayagala kukola mumulowooza kiviiridde ki ku abaana abawala lwaki tebakyayagala kukola ne babeera mu butanda ne beebaka mumulowooza abaana abawala kiviiridde ku kyabasinga n'agamba owaayi kanneetegeswa yivu anteza akatanda kiggwe kubanga abaana mwebali omwana tebakyayagala kukola omugamba omulimu gw'ekyuma bakuba 10 asina gye baagala nnyo ebintu by'okkakeeka bali mu comfort zone tebaagala kwekolerera kati ateeberezaamu ngenda beera n'ekiwizadi kyange kigenda sasula akatanda agenda kuleeta ebyokulya lwaki seeyibakira mwezi we gugwako mukaabirire maama mulwadde amusindikireyo 10 oba 2 kati bwabikubakubamu ng'alaba ye ng'atuula ng'asetolinga naye ne beerabira nti wizard agenda kikwatirirayo for some time agende okitegeera mpanuwe ngende kubanga nange omuntu nemwa jatuuka essaawa ndabona nnyunyunta okitegeera nkulekewo ngende abaana balabaganya ensonga ez'okwegatta ekibalemeseza okwegatta birabidde mbuno mukwegatta ofunamu just bizibu byereere aye salabako omwana yava mu kiyumba kimulemye mbu lwakuba omwami yamulese bweru waliwo ebintu ebimu ebiri fine nga ate gabera mazima kati bitooti nti bino ebintu bya love they can happen at any time just think of I like this so gwamukwano at the first time when this guy you know nowulira ng'obuyana mwenna nemuyagala at any time but there are things nga to chase them it takes time nga sente zino togenda kuzikera nkya ziziwere mu nsalo pesa ngogenda kufuuka illuminati get it but nze ngamba kimu just okubeera mu comfort zone nga omanyi gwe embeera nga yakukubye just when you can do your move n'nkikooye bw'otako wambeera tosobola ate abaana baba tebana basalawo nti tebalina osobola okusanga azze wano talinayo mwana bakale nga yamuzaala omwana alina taatawe tamufaako nnyo ne bwaba tawaddeyo ssente omwana ali anywa bamusomesa abamu muzadde we tamumanyi talina gwanza faako akuze wasinga oba wekikati naye nga ali bibye so wajja wano n'agamba nfa kwandabira ani ali Uganda biki agenda otuuka wano basanze mu katanda bamugamba nze wanyina kigayi kyange tekimpa ssente ebyokukola nabinafuya n'agamba kambenga ggwe weyabanyi nti mulimu era ababifunamu nabeerawo ng'afuna naye si bw'ogenda okubeera ate ggwe kitegeera Okay, bamikwano leave along kino bano abaami ba TikTok ane tubalabyeko muno balina company zebakola ate nga bakola ku visa briefly tugenda manyako aka visa katono before we conclude omanyi these days tukola airport oba A to A eyo kituufu A to A etwala bbanga ki leero weesasula ssente zange kati kangeze nga visa yange weddeko nesasula leero enkya mba nfulumirawo oba no bw'osasula tupositinga visa yo immigration yetuwa feedback nti ku lunaku weeruti exiting yeah it depends on the immigration yekuwa ticket kati lunaku weeruti mu tekayo ticket ya exiting kati wenzi waayo nga ngenda yingira like mu overstay nenyingira am like 2 or 3 days no size tunda yo you have to pay in them ekitegeeza olina okusasula so bwebanga visa ekyaliko kiba beta ng'okya n'osasula nga okyayinako ennaku like nga week bw'obanga omaze oyingira mu overstay era bwe tugipositingayo fine ozisasula ogenda kola exit osasula ku airport okay kati awo wekyatambulidde by the way nizo zifulumira ddala tekyaliko nyongera okubategeeza ensonga eno your man swiped from Swift towards and travel
visa zifuluma employment Abu Dhabi ne Sharjah tukola mujje tubakoleko. Okay, kati nganze wembeeyo nga impulidde ndabye Swipe oba Wizard okubatuukako nina batuukako ntya obanga simanyi like office we ziri nyinza kutambula ntya okubatuukako. Ensonga lwaki tubeera n'ekintu kino essimu. So olwoba wa contacts zaffe ne mu tucontactinga ne tukulagirira w'otusanga. Nengera ndagiro enyangu tuli ku Banyas Complex floor 1 room number B103. Just ku Banyas ku metro aba mobile money babeera just opposite ekyo kizimbe ekinene ekibwaguuga. Wentuuka nomba wemba nkwagadde mbuuzaani. Either wobuuza Wizard onfuna oba Treasure Elvis onfuna. Twawuliddeko bagamba like employment visa. Nazi tombuuza nti babuuzaani. Okay. Toyawukana nnyo ina erinnya erya Swahili. Naye nze ninayo Wizard. Likola ssente. Obuuza Febwa Rahuma. Mazima. Nkuyewo nyaawo. Tebakambulize nage nenkayise wegeddeko akadama biki ensonga nowegaana amaazi mukkirize mbagambe nti ndi mufumbo ekyogera negonjebwa mukyala wange gyoli nkwagala nnyo nkutumiddeko munaisha Rahuma. Sijja kwogera lyakika kubanga muyinza okukola byesimanyine munaisha Rahuma nkwagala nnyo nyono ddala. Omanyi tekisaanyika musajja kujja mu kamera like Serebu ng'ono oba nange naatera okujja temuntiisa. Musajja nomwagadde by the way definitely avuddeyo mu public n'agamba omwami ono akwagala nnyo era akutumidde nnyo bamikwano. Fayina twawuliddeko nga bagamba employment visa zifuluma bituufu oba bigamba? Bituufu zifuluma. Eze Dubai ze bali ba stopping nga ze zitafuluma. Omanyi tulina Dubai, Abu Dhabi ne Sharjah. Naye Dubai unless ng'obadde ku ya Dubai ng'ogenda kudda ku ya Dubai awo efuluma. Naye mb'obadde ku Sharjah akudda ku Dubai totawaana. System bw'eri naffe tumanyi kisana buuze bwa migration. Naye nga very soon temanyi mujafuna information zino. Naye nga sofa Abu Dhabi Sharjah zo zifuluma. Okay, bamikwano. Ate freelancers tuyimiridde tutya kubanga banange bali bagala kukola freelance. Freelancer employment. Just ffe kino freelancer kigambo kyaffe nti employment eyo eba yiyo. Kitegeera eba yiyo. Nga gwe gwaba agyesasulidde sinti company yeba ekusasulidde visa eyo wabula gwaba akutte mu nsawo ne weesasulira visa eyo. Nti weyaba teri agenda kugamba lwaki tewazze kola. Kyekitugiyisa freelancer oba kati kangeza omwana ayagala kola freelancer nga ye omwana ayina mukwatako mu instrument oba mwe mwagala full money? Tukwata installment. Oleetako ne tutandika process esooka. Ezo ez'okuleetako omwana aba alina leeta ssente nga mmeka n'ogamba nga nze practice njagadde ogikola mu kutandika definitely ngenda leeta ssente mmeka naye na bintu ki ebyetaagisa from the starting? Ekitone ennyo 4,000. Sirina okubeera ne Interpol ne passport copy nga bulimanyi visa gy'obaddeko kafaananyi. Okay, ekibuzo kyenjagala kubuuza neesanze njagala kola freelancer tugenze ku medical neesanze ndi mulwadde akasente kange kanvulizibwa oba banfulumya lumu nga kivaako bu kati nga kafuma nga bakafulumya tekadda katirabayo sente za medical tusasudde mu ddwaliro ogenda baga ndi mulwadde muzize like mulimu ezo sente ezisasulibwa nga it cannot be refundable. Nga nayo tuba tulifandinga zino ziba tezinabakola mirimu gyazo. Kyogamba gwe oli mulimi bw'ogula ensigo pozi ng'oyiyasa akozifa ng'ogula ensigo n'ogenda ozisimba musango okwanjizigana okudda. Either mukono gwo oba nga bakuguza nfu.
njagala like tuyiseewo akalango ka company nga muyitira abaana abaagala okukola visa abaagala okukola like visa change airport to airport freelance employment visa then babeewulirireko omanyi abafere beeyimbidde ddala mulimu gwammwe nakigeri bana bakola broker ng'ajja nangamba nze swayimbu nkolera ku company okitegedde ngenda kutuukako wenti abaana beerimbise nnyo mu obwo butere kati mwe njagambako yomulanga mugambe nti bannange tuli ku kituufu nze swayimbu osobola okutuukako n'okolawo oti newooti then oba ontuuseeko direct then okwasaganya kubanga abafere nga mukimanya abafere bangi nze swipe right agala okunfuna wenna osobola okutuuka ku page yange office tubagambyewo tuli ku Banias complex floor 1 number B103 osobola kenyini okwetuukirawo mu office abagenda kuba bagikwata bagirabe nga bweri and then tukola visa change tukola visa outside visas agala kuyingira tukola ne tour packages agala kutambula kujja kulambuza ku malala wani munu kugenda koko green garden desert safari Burj Khalifa wona oyagala okugenda kubeya sam oli kapo ba oli wekagala kujja kulambulako different from yinga lokanaga njagala kujja tumukera ku byonna tukera hotel booking tukwa air flight ticket visa nojja n'olambula and don't be stranded ku airport nga toyina gena kupikinga na airport pickups tuzikola so we can offer you anything about tour and travels. Yes. Before closing njagala musome ku namba zammwe zitwaba anonya swipe wabezali so gendayo naafuna then ogenda wananoonyeza swipe omufune interest direct ya muto wanga asooke kuba yali singo nsobola okujanga yagala birala yeah enamba yange y'essimu eri 056 711 5189 atamanyirizwa wange taata tegedde kyabuzibu nange ogisoma mu Luganda kati 075 leka nsooke akope ku Oluganda bwe buzibu namba ya saibu Omufumbo enamba eri bw'oba ojja mumanya Mufumbo kati oba ojja lwa bizinesi akasalaba 971 akasalaba 5 2 7 0 4 mulezongo plus 7 plus 971 52 710 646 ebyoluganda bibadde binnemye ng'obwakana omanyi banaye tiktok amuteekamu kamera aba ayagala kutandikira okitegedde kati ayagala kuyimbamuko ayagala tusabulamuko pena bagamba kola teri agamba toobe situka tukole agamba onooba teri agambe toobe kandi nga twebaze ku bafanzi baffe abatulaba olunaku olwaliro ku Media tweyanzege olw'obuwagizi bwammwe okuwagira kampuni yaffe eno eya Swift Tours and Travel ne omutimbagano gwaffe DX3 media mwebalire ddala musubscribinge musharinge mukomentinge mulayikinge akatima kateekemu na mutima gumu besimoja kano kabagambe yes twagala ebisanyu ebijjako stress nena bino ebizimba tulayikinge walayikinga kali ey'omuntu mwagala nnyo ebyeyambudde ebyononese naye tetujja kweyambula naye tujja batuusa nenga thank you for loving us and liking us mwebale kuwagira Wizard of Love. Yeah. You're right. Nange muzikirize ntalo omukisa guno omunene okwebaza DX3 Media. Omukyalo ono anoonyeza nnyo actually atunoonyeza nnyo. Kalira badda. Mwezi nga mulamba n'ekintu. Okitegera. And thank you so much for being focused. Manyi onokola ekintu. You have to be determined.
you persist. Aggressive. It needs consistency and that passion. No, I think I'm Oluzungu. Yeah. So I love your passion. You know, or is such a hardworking girl. First time when I put nagamba here. No, baby. Wala ne kati munange. Osobola okumenyeranga otutukako and be so much happy. Okwera ko mu kamera za mine ku page yamu. Nyongolo kwajukiza kano. Sigadde nje swipe light CG. Swipe bora kuma mbagala nnyo. Mwebale kumpagira. Temukowa abiramu eyo nga mugamba yoyo banaye nkyabaleetera. So temukowa kunekinga. I love you so much. So akataleke kamade nsaba mpisewo kano. Buli mwana nanga yo hustling. Ekisokera ddala toba na kutya. Omanyi okutya kutulemesezza okutuuka we twagala. True. Totya ku taking a risk. Yeah. Take that risk. Olabe kikyonajjamu. Nze nyina enjogera egamba. Take a risk. If you win, you will be happy. If you lose, you will be wise. So we're taking a risk eyo n'owangula. Ekitiibwa kya Mukama. Naye bwe taking a risk eyo n'otawangula. Trust me, ogenda kuba ofunye tactics ezigenda okuyamba okuwangula in the next battle. So toba na kutya. Ekintu bwe kiba kizze kikole. Towuliriza ebigambo by'abantu nti you cannot do it. Teri yakutuma. Nobody, you know. Wesige Katondawo, pray, trust him. Akimala ngoyo. Bagamba nti nali mwagonda anyuka. Bali njagala kumala naye walina akagambo kokonyeko ne kansikalamu. Naye muzikize nkayiseewo bulungi. You know, tange akonye obutaba na fear. Ne kansikalamu somehow. Naye njagala kayogera katono. You know, in life, fear leads to failure in short terms. And to be successful, you have to be with confidence. So only confidence can lead you to success, but fear leads to failure. Sagala byogera ko nnyo. Tunatandika togo omulantu tuyinza osusulawo. Oh my God. Yeah, bamufano mwewuliridde kuyiga okwekikirizamu kwe bayita okwekikirizamu. Naye omuntu gwe weegomba oyinza oba weegomba Swahili oba wizard naye tumanyi wadde bayise nabo beekolera omusingi okutuuka olunaku lwaleero woomulaba nga tutegeeza ki twemalangamu manja oyinza ogamba mbadde mu Dubai omwaka omulimu sigulaba naye tumanyi nkya gweremerako sigalako ng'oli ku mulamwa olw'enkya tomanyi enkya kiyinza okujja nga tukulaba nga gwe biliyoniya ow'enkya. Yes. Nyongera okubajjukiza omwana ayagala okukola visa nga ogamba ngenda tuukira kwani bano abaami bakimala bakola ddala visa oyagala kola airport oyagala employment freelancer bano abaami bakikola ki bakimala ddala era oba tosobola musanga like ku YouTube yaffe oba platform zaffe zonna osobola ogenda ku TikTok zaabwe kubanga bakikubirako ddala kimanyi mu kuba live nonso genda ku live onoonye Swipe Light UG oba Rahuma erinnya lintu wamu ne Wizard Love ogenda ba obatuukirako ddala ate tebaseera bakwatanga wooli ne ssente z'olina mukwano bano abaami bakola ki bakimalira ddala era nga nsigadde bamuta platform yake okuba ku DX Media naye nga kano siyinza kaleka omwami abadde ku kamera director DX Media nga bamuyita Wilson Prong omwami akolera ddala lyrics wamu ne video coverage oyagala kola photoshoot wamu yatongeramu ne kano kakala kolaba akimalira ddala dinga ku photoshoot katate katizo movako agaba offer discount. Yes, byonna bimanyi nazoga nankubayo kimune mmanya nti zadda omwami akimalira ddala oyinza ogamba platform nga atuuse mu kakala kano bamwongezaamu kintu bwe ndaba nga njeruse omwami oyo akola ki akimala ate nyongera okubagamba DX Media ekola kicks eziwooma ate bakola decoration ow'amaanyi bweyagala kola ka makeup aka enjalazi nyireko ng'ezange woziraba DX Media ekimalira ddala nga tubebaza abeekumira ku programu yaffe ne runninga manya tubaleta aba celebrities mwagala ate ne batiktoka abakikubye mu Dubai wamu n'abeuganda tujjaba tubatuusaako abeefanamu abatulaba abafikisinga obudde bwamwe n'ogamba kanzire ku DX Media enjirabe tubeebaza tubaagalira ddala ate nyongera okubagamba abagenzi ku YouTube yaffe n'ogenda ku TikTok, Instagram, Facebook n'otunoonyaako
tubeebaza kyemukolera ddala ate mwekuumireko puroguramu nyingi ezirwaninga nga tugenda zibyogera nga tuzibatuusaako musigaleeko tubaagala nnyo bye bye. nze gwegomba wano ndaba nazaalibwa mukazi mwavu atalina yadde ekinusu ekyemisana bwakifuna twakasa kufuna kyaggulo sigadde nze one wizard of love kakensa mu by'omukwano.